إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولو عند وكرزة أما تندو أمالونجي أمجي بقواشتي الله سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا السوق ساسا كنمين بجيكم مكة محمد صلى الله عليه وسلم نابا أن تبينجون والسببه ناوى بنا أبانا براكوف نباكم نقول لكم بغانا من وكرزة kumulamwa sunna lukumi mukishagera nabo inshallah na watu subusiza wataso sandugumara alhamdulillah wana so sandugumara tukumi alhamdulillah nituchagera nago billahi tabaraka wa taala sunna lukumi kigendera kubanti ndo tumanya sunna zana fa sallallahu tuzijukize tuberenga tuziriko twetaga nnyo kumanya sunna zino mulindo gaffe guno bantu bangi tumanyi sunna bantu bangi tokulya ku sunna bantu bangi bafayo kugamba sunna pozi nokuberanga bati abamu tibakifuddeko sunna kinana mu bbiri namba kinana mu bbiri tugenda okulaba inshallah taala na sunna kwatula sunna eyo okwajukiza Oluganda abasiraamu ekigambo kya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah kitwogera bulijjo kyeyogera mu kitabo kye nga hadith makumene za Imam Nawawi nti sunna yobanga ekojjidde teeka butesi mu nkola tobuuza kyateeka oba sikyabwateeka ekyo kigambo kitegereka bulungi nnyo tekiri mu kakabantu sunna ate kirimu ku bantu nno okutegeeza nti sunna teziri mu miteeko abadan omuntu yenna agamba ekigambo ekyo tukyogera tuba kakabantu sunna oyo ensobi gy'abaalimu omuntu yenna agamba nti twogera ekigambo twategeeza nti sunna teziri mu miteeko era abaali mu nsobi omuntu oyo abaali mu nsobi y'amaanyi nnyo imu okubanga ayogera nga tamanyi ekigambo ekyo kyekitegeeza era nga tamanyi kigenda kyaffe ku bigambo ekyo oba okubanga amanyidde ddala bulungi nti kitegeeza kye kino naye n'abanga alekawo kyekitegeeza n'asalawo yagwe mu nsobi ng'agenderedde naye ku mpeera zonna ekigambo ekyo bwe kityo bwe kiri omusiraamu ekikugwanidde kuteeka buteesi mu nkola nabbi kyasomesezza kasitwa gati mafa sallama bwati bwekisomesa bwati bwekikola gwe kikugwanidde kola mafa sallama kuteeka nkola mafa sallama kyasomesa tobuuza kyateeka kyabwateeka kubanga Sheikh yatuwa ensonga rahimahullah tikubanga sobasi yali nkola yaabwe kubuuza mafa sallama kyateeka kyabwateeka ate mwenna mumanyi bulungi nnyo tensonga enkola etali abasaba gye batambujako ekyo kiba kigambo kyawukana ku kituufu osaba mafa sallama tebabuuzanga nabbi tebamubuuzanga nabbi kyotuge kyabwateeka osi kyabwateeka tebakibuuzanga bakolanga bukozi kyategeeza ekyo era naffe kitegeeza tubanga twogedde ekigambo ekyo wabula n'agamba nti ate bwabanga okujjako omuntu obanga alina kyalese awabeere ng'abuuza kyabwateeka oba nedda kubanga kyobwateeka omuntu oba akirese afuna omusango era alina okwenenya era bw'aba alese kitali kyabwateeka aba aviiriddemu awo mpira atagenda kufuna musango naye nga ekigambo ekyo bwe tuba tukyogedde tekitegeeza nti sunna teziri mu miteeko era oyo atwogera bw'atyo oyo nsobi oba ayogera bw'atyo ensobi tekitegeeza nti atubakakasa sunna Sheikh yenyiye yayogera mu kitabo kye kirala rahimahullah n'agamba nti omuntu okukola omulimu nga tosose kubuuza gwabwateeka oba si gwabwateeka empeera gy'ofuna tenkana muntu akoze nga sikubuuza nti gwabwateeka oba si gwabwateeka ekyo kigambo ekyo nokyo sunna yobanga ezze ng'oginako obusobozi ekyo byo tukikubiriza abantu ntibaga ekyolinako obusobozi kikole bw'oleka kyolinako obusobozi ate tojja kuba kitalinako obusobozi kyolinako obusobozi beera ng'okikola biirinyi subhanahu wa taala obeere nga wakituukiriza obeere ng'asuubira empeera yo okubeera Allah subhanahu wa taala muyinza okufunamu okusoomooza mu nsonga ezimu ate kati sunna muziyitiriza ate kati mulowooza muli ku ddiini nnyo ebyo byonna ebigambo bibeerawo bulijjo si bya bulijjo biwe ebiri okuva dda ddala emyaka gyonna bibeerawo
ngeba mubali ku Islamu nabali ku dini abayize nabatayize bonna boogera ebigambo ebyo kati bwe gwera ku dini omusilamu yonna gy'oli totunuulira bigambo by'abantu ofaanagana bwe batyo manyi batugamba nti nno usbir nafsaka ala sunna moyo gwe gumigize ku sunna bwekyo bwokola sunna 100 sunna namba 92 sunna eno shekhe aitwa Sulaiman Ruhaili Allah benga amukuuma musomesa mu University Madina musomesa mu masjid ya Mbaka Asal Madina yajitulaga mu kitabo kyewa al-Ilmam bi Sharh Nawaqid al-Islam ko page 14 yatubuulira sunna eno yeriwa atugandi kanati sunnatu fil maktub ekiri sunna ku kintu ekiwandiikibwa al-maktub ogenda kuwandiika message wandika kitabo wandika message wandika muganda wandika baluwa etwali ya muntu السنة في المكتوب السنة كنتو يتوانديكوا أن يبدأ ببسم الله وكبيرا نسانك أن بسم الله واتو يا جامبا حفظه الله الله لنا مقومة السنة بتوجو كذا أقوى في المنطوق أتي السنة كيوغروا كتنيو توغروا ونو وميدو كوغرا بانتو وكبيرا أن يبدأ بالحمد لله وكبيرا إيجي كان بالحمد لله oyisutu okwogera mu bantu tandika na alhamdulillah sunna ogenda kuwandiika ku lubaawo obawandiika nankani message obawandiika baluwa obawandiika ki tandika ne bismillah bwatu bwatulaga Sheikh oyo Allah benga amukuuma aga nti kanati as-sunnatu fil maktub ekiri sunna ku kiwandiikibwa anyubda bismillah okubeera nga omuntu asanyika na bismillah wa fil mantuqi ate mu kyogere kyatulwa anyubda bilhamdulillah alhamdulillah ko kubera nga kitandika na alhamdulillah hiyo sunna njagadde okwajjukiza mu odi eno ku mulama sunna 10 sunna namba 82 aga fa idha kana insan yatakallam muntu abanga ayogera fa sunnatu an yabda bil hamdala ekiri sunna kubera nga atandika na alhamdulillah sali fatiha wala alhamdulillah wa inna alhamdulillah ngo bichwanyikidde okusekana alhamdulillah وإذا كان يكتب أتوا بانغو متوانديكا فالسنة إكري السنة أن يبدأ بالبسملة وكوانغا تلك البسملة كل واشي أغامبا نتي فقد استقرأت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم baluwa zo nomba kwa sunna ziyawandiikira abantu ab'enjawulo nomba kwa sunna binnabi yawandiika nga wandiikira abantu ab'enjawulo amanyi bagenda babigobera nabisoma byonna nabisoma ne basinkana nga byonna ne bisinkanibwa byonna fawujidat ne bisinkanibwa nga annaha tubda'u bil basmalati byonna nga yabitandikanga na basmala tegedde azanga nti yabitandikanga na basmala kanole ekyo sunna eyo yembajjukiza ku sunna namba 2 ku munama gwaffe sunna 10 nga Sheikh Sulaiman Ruhaili hafizahullahu ta'ala bejitujjukiza mu kitabo kino nga anyonyola nawaqul islam 10 baganda bamisuniyo bangi twajigalirira era bangi twajifaako bubanga owandiika oba baluwa oba message oba wandika ku lubaawo kyowandiika kitandika na basmala na bismillah ate mu kwogera kyogenda okwogera tandika ne alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.